TMO Online Television wishes all our viewers and followers a peaceful festive season. We would like to remind you that our associates and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Mbalamusiza nnyo mwena gye musinzira okubanga mutulaba, yenze Ssaalongo Kanka Kapita. Nsinzidde eno mukono mu kirowooza okubatuusaako ekitundu kyaffe ekirala ekya puroguraamu y'obuwangwa n'ennono. Ndi ne Ssaabakabona Jumba Lubowa aligaweesa. Nga situnaba kutandika kansooke mbaweeyo oluyimba lumu olwa Spiritual Believers Choir, eno nga ye choir eyimba mu kutendereza kw'obuwangwa n'ennono mu musinzizo lya Ssaabakabona Jumba Lubowa aligaweesa. Musooke munyumirwa akayimba ate tukomewo tutandike butereevu. Selector Zuna Ntuma. Byonna
Nsanyukirenga mukwe omwesigwa Chitawo kwe yayambaza omubiri gwe Kansanyukirenga mukwe omwesigwa Chitawo kwe yayambaza omubiri gwe Zunontuma lero Yonna sebo gyonontuma nagenda nasanyu Zunontuma lero Yonna sebo gyonontuma nagenda nasanyu Sebo nate tusanyusa okulaba n'okukkiriza okutawanyanga buli kaseera. Yewaawo neyanzege atenderezebwe nga agulimizibwe nga awebwa ekitiibwa amawanga gonna gamusenze nga mu nnimi zaago. Weewaawo bassebo ne bannyabo mbalamusizaako mukulika eyo mu mbeera yonna gye muyiseemu abafiiriddwa abalwadde abali mu malwaliro abali mu makomera abantu mwenna gye muli babuuzaako yenze Jumba Lubowa aligawesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono kyenvudde ntandika n'ekiramuso ekyo bawasenga kulannama abalala bongerako omubwati bawasenga kulannama omubwati taata Nabisaso abassebo ne bannyabo mbabuuzaako mwebale emirimu mwebale kuweereza twala omukisa guno okuyozaayoza mu wiiki eno yennyini gye mulaba gye tutandise ndowooza olwaleero gye tutandise ssebo gwe mulaba emabega w'ekkamera mukulu Kankaka Ssaalongo yazadde ezzadde ery'abaana abalongo. Amiina. Ewaffe tugaa nti bweza bwamukasa bweza bannange bweza bwamukasa Mazima. Mukasa bweza weebale kwewangulira kitiibwa ky'obwa Ssaalongo. Mazima. Ate eri Ssaalongo mwavu Ssaalongo bw'obeera Ssaalongo empale tosobola girijja muguwa singa omanya ekyokukola. Twongera okwezayoza empewo z'ab'ekinyomo zonna emisambu emizimu abalongo n'amayembe bannabuddu mwenna banna YouTube mwenna bannamawulire okufuna ate Ssaalongo omujja mu kisaawe kino. Okwezayoza mukulu Kankaka bassebo ne bannyabo bw'oba okubira Kankaka essimu yongerako erinnya erya Ssaalongo. Amiina. Omwaka guno yeefuniddemu abaana 3 kale nno twozayoza bannaalongo mwenna omanyi bwe waffe mu Buganda bw'obeera Ssaalongo buli mukazi gw'owasa abeera Nnaalongo. Bw'obeera Nnaalongo buli musajja alina gw'ofumbirwa ng'oli Ssaalongo akulesa abeera Ssaalongo. Mazima. Kale bannaalongo mwenna ne bassebo mwenna abataddewo enkola yonna ey'okumwozayoza mwebale nnyo mwebalire ddala. Nyongera okutumira ku taata wange Ssaalongo Mirundi Senior Tamale Mirundi webale kubeerayo abakozi ba TM online television sisobola kulekerawo mwenna kubayozaayoza. Mazima. Yewaawo sebo njagala okutubategeezaako nti bw'oyogera obulungi n'abo bekikwatako ne bakulambika ofuna bye weetaaga. Nze bujulizi ku kyo nti kambabuulire bw'otunuulira enkola gye nkolamu emirimu ku TMO n'abantu benkwatagana nabo bwe tugenda mu byobufuzi ebitali byakupaaluuka yena ne neebuuza ku muzeeyi Tamale Haji Nadduli n'abalala bonna be mulaba ku TMO bwe tujja mu buwangwa n'ennono ng'omusajja omuddugavu nzija ne neebuuza ku Ssaabakabona nti ekintu kino nkikoze ntya. Mukinjagala kutegeeza kigwe towulira nti Kankaka nnyina abalongo ntambula kyere bwe ntyo nzunga buki mwekyo njagadde tutandike programu eno nga nkubiriza abantu nti kyoba tomanyi weebuze ko yakola ki. Tetugenda kanyaffe kufuna birungi
ngate tulina obusobozi obubabuulira tubijjawa naawe obulamu n'otabukola ki n'otabutereeza kale nno Ssaaba Kabona tukwebaza bw'olwosomesa naffe abakwata eno vidiyo ate naffe tugenda ne tuyiga ate ne tukola y'ensonga etuleese ne ku luno mu mwaka gugwako kwebuuzaako embeera ebadde etya mu kirowoozo eno mu kirowooza embeera tebadde mbi mu kirowooza tuyise mu bintu bingi basebo ne bannyabo nyongera okusiima n'okwebaza abantu bonna abazimba ennyumba ya jjajja naye nja kujjawo maaso awo katono basebo ne bannyabo kamera ezintunuddemu bbiri SK7 Media ne TMO online television era wano ku kamera ndiwo ne Ssaabalambi w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono omukulu Kigundu Lubowa ate ndiwo ne Peter Kanka KTMO online television jagadde mu byonna mu bitegeere bulungi olwaleero message yange gye ngenda okuwaayo Kanka kasiri musanyufu nnyo olw'embeera y'ebintu ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe nategeeza abantu nti buli muntu akwate sekita ye basebo ne bannyabo bw'otunuulira obusiraamu olwaleero n'otunuulira obukatuliki n'obukristaayo jumba bwemba nzibye tuyinza kwonoona nti obuwangwa n'ennono bwonna bukoze ekyo bwemba nkoze ekintu kyonna naye buli omu alongose sekita ye naye basebo ne bannyabo n'otunuulira abaana abato abawaayo amannya gaabwe nze njagala ejjana Firdaus ekitegeeza nti teri mu buwangwa na nnono teri musiraamu teri mukatuliki teri mulokole wabula eddiini zonna zeetabudde mu famire zaffe buli famire erimu amadiini ago gonna kale nno basebo ne bannyabo mu abaana abato bwe muvaayo baseeka mirimu gyammwe bamufuti mirimu gyammwe bayimaamu mirimu gyammwe okusomesa abantu nti abakulembeze b'eddiini tibaabeerawo kutta bantu kubanga oyinza okutuuka n'okirowooza kipange waliwo ekigendererwa abaana baffe bwe bavaayo nti buli muntu yenna anaavaayo ayambadde entalabuusi nga bakubala ng'omutujja okutta munnammwe nsaba bannaddiini mukwate sekita eyo nammwe bannabyakwerinda nammwe mukwate sekita zammwe naye bw'otunuulira obutambi obubadde bujja buyita ebbanga lino lyonna tugenda kutta abakafiiri be baani basebo ne bannyabo bwe ntandikira eyo eriyo Hajati mukwano gwange mulabi nnyo kutyemuwo agamba lwaki jjajja bw'ajja okwogera tayogera ku bya buwangwa na nnono byokka n'atusomesa obutonzi basebo ne bannyabo abantu b'enzijanjaba abantu b'ennyunga abantu b'enkola kibantu baggwanga ate bantu abafiirwako abantu baabwe mu nkola efaanana bwetyo kale bw'obeera omukulembeze n'otakyogerako kireeta obuzibu basebo ne bannyabo abakatuliki nyongera okuboozayoza okufuna Ssaabasumba omupya Ssaabasumba oyo abadde Luweero mwamulaba ye yazimba kasidiro y'Eluweero yakola Luweero n'akola ebintu bingi nnyo omukulu oyo Ssebaggala Paul Semwogerere jjajja waffe Semwogerere ow'Olugave tukwozayoza okulabika nti paapa yatunudde mu bantu bonna n'abeera ng'akulonda ate okudda mu bigere bya Ssaabasumba Sipiriyano Kizito Lwanga weebale nnyo weebalire ddala nzijukira bulungi Sipiriyano Kizito Lwanga yayogera ekigambo naga nti amasabo tugakristwaze ebyobuwangwa tubifuule ebya Kristo yali amaze okutegeera nti amasabo gano obuwangwa n'ennono tibuyinza kuggwaawo kubanga eddiini ezo zonna zajja nga zirwanyisa buwangwa na nnono nsuubira nti naawe taata Jose ab'obuwangwa n'ennono tulina obukulembeze yenze Ssaaba Kabona waabwe tulina bakabona tulina ne bannabbo n'enzikiriza registered nsuubira nti ku maanyi g'olina naffe tugenda kutula ku lukiiko lwa Interreligious Council okwongera okuyamba eggwanga lyaffe kale tukwozayoza kulikirayo ddala naye tusaba okole ebyo by'ogenda okukola n'okubulira ku bafaaza bo ne babbisopu bo obutooca masabo gaffe obutaddamu kwokya mbugo zaffe obutalwanagana na buwangwa bulala ffenna tubeere baweereza mu buli omu mu sekita ye mazima eyo kankaka nayo nvuddeyo mbadde nga tondabavaayo njagala kutegeezaako oba okubuuza nti abamu ku bantu abali mu madiini amalala kyogerwa nti bagezaako okulwanyisa obuwangwa mu kyekitundu ekyo mwe bayita okunoonya obuganzi
eri abantu be baweereza nga bayitira mu kuma ku masabo omuliro ng'embugo baziyita ebyeneena nga n'ebintu byonna ebikwatagana ku buwangwa n'ennono ebintu ebyo bye babakoze naye njogerako ne muzeeyi Tamale n'aŋŋamba nti bw'olwanyisa ekintu n'olaba nga kiremeddewo manywa tojja kukisobola kubanga singa bwali bulimba eno singa enzikiriza eno tekyakola ki tekyaliwo mukyasobola okutuula ku Interreligious Council ne muwulirirako emirembe n'abantu abadde bakulira okwokya amasabo gammwe basebo ne banyabo ekyo kitundu ekikulu ababadde bakulira okwokya baddugavu ababadde abakulira okwokya baganda balugwala badaama baana bawano babuwangwa na nnono era obawulidde be ba Bishop Ddungu obabuulidde be ba Mukasa be ba Kizito oli omuwulidde be ba Ssemwogerere obawulidde kakati ekitegeeza nti abantu abo abuwangwa naki na nnono mwe bava naye baali balakinga information ey'okubannyonnyola nti omuntu bw'otwala obudde n'omunnyonnyola nze ndabayo abantu nga baali ba NRM nga kati ba FDC ndabayo abantu abaali aba DP nga kati baki nga bakyuse nga ba NRM kitegeeza nti waliyo ekitundu kyali kinene nnyo ekyokubannyonnyola okubanga basobola okunnyonnyoka okutegeera ensonga eyo ekitegeeza nti naffe ng'ab'obuwangwa n'ennono abantu abaatuyinako entalo abayomba naffe abaayokya amasabo gaffe abaatuyita sitaani ffe twabasonyiwa kubanga bwe bakuyita jjajja nti kyekitiibwa ekisengayo mu buzadde ffe tuli bajjajja bammwe Kafeero yayimba oluyimba n'agamba nti gwe bw'oba oleze kabbebiko bwe kakwonoonera otuga katuge kakati naffe abantu abo bazze batutuma tukyasobola okutuula nabo kubanga abaliyo nze sirabayo muzungu sirabayo mweru sirabayo muddu atali waawano ate era abantu abaliyo bonna baawa sijjukira kirayiro kye bakuba kwejjako mannya gabika sikinange sikiraba nti omuntu bw'aba akyuse n'afuuka bw'ati erya Ssemwogerere erya Kizito gamuveeko ate bw'obatunuulira bonna mu nzija zaabwe teri yalina lujja lutali musabo kale nno bonna balina amasabo kyenagambye nti abantu baffe bakatwiki abalokole abasiraamu ab'obuwangwa n'ennono abasamize ab'obujjajja bonna bava mu lujja lutya lumu era gw'ojja ogende wammwe mu kumanyagana oba mulumbe ojja kulanga amadiini gonna agali mu nsi weegali mazima yewaawo okusinziira ku bigambo by'otandise nabyo Ssaabakabona obubaka bw'okuyozaayoza mbuzeemu ku bubaka bw'obukulembeze wali eri nina ebibuuzo bye njagala okubuuza abantu batunuulidde obutambi obwavudde mu kiteeberezebwa ti bibira by'e Congo ng'abaana abato emyaka emito gigenda nti okulumba omulabe bwe gyawulidde nti amagye ga Uganda gagenze naye nno ekitundu ekiyita mu ddiini nti oli ng'agamba nze Jimu ate mutabani wa Musa gane weebuuza ate Musa ayogedde ku kitaawe nga kitaawe mukatuliki oba mukristaayo ng'ate ye musiraamu kane weebuuza ani asooka ani yazaala munne kwayogera na gwalumiriza waliwo omusajja omwe yayogedde nti yava Butambala nti ava awo Butambala mu Mityana awo kakati ne waawobaayo omwana yayogedde nti ava Busiya naye abalala tebayogedde ku bazadde baabwe nga teboogera gye bava wabula ng'oli agamba nti nze Abubakari Musa nze Abdurahman kati nga teboogererako mannya ga bika byabwe ekyo kyonna nno kitundu kyaki ekyo kyonna kitundu kyakubuzaabuza ekyo kyonna kitundu kyakuba nti abakulembeze beesuuliddeyo gwa Naggamba kankaka nga sinnayogera ku gavumenti njagala otunuulira ekintu kino basebo ne banyabo nze ndi mutuuze w'e Mukono ndi mutuuze w'e Rakai ndi mutuuze w'e Busunju kumpi buli disitulikiti za Uganda zonna ezisinga nzirinamu ebifo oba nzirinamu ebibanja oba ettaka oba ninamu obutuuze
ekyagudde Busunju Essebobbo mu district y'Emityana Busunju ku kyalo ekiyitibwa Ssebobbo abasirikale babiri bakubiddwa amasasi omu baamunyodde omulala ne bamukuba amasasi naye ng'omuntu yasituse busitusi n'agenda ku poliisi y'e Busunju n'aloopa omusango waliyo omufere ampeze emitwalo 5 ne bayingiza omusango n'aga nti tugende mbatwale we bali mu mukwate ne batuula ku bodaboda ne bagyepakirako bwe baatuuse mu katundu yayisonze busonzi nti awo bali bafubutuseyo nga bakwata batwala mmondo basabo ne banyaba ab'ebitongole ebikuumaddembe aba poliisi omuntu ajja atya okuwabira emitwalo 5 n'ositula emundu 2 omuntu gwe waliise buyisi n'ajja basabo ne banyaba aba poliisi nammwe mwebeereremu n'osanga omuntu nga bamututteko emundu n'osanga basse osi kugamba nga bakoze batya ebintu ebimu muyina okwebeereramu eggwanga lye mukuuma ly'abantu ate n'abantu ababalwanyisa nabo bagezi wadde oli wa poliisi oli mu yunifoomu teekamu amagezi omuzungu g'ayita common sense kubanga omuzungu aga nti common sense is not common bw'otakozesa common sense owedde abantu bajja kutta omuntu akunyola lwa mitwalo 5 gy'olina mu nsawo omuntu akunyola lwa mitwalo 2 gy'olina mu nsawo nakwata akabadiya n'akunyola omukono mwebeereremu mutambule ng'obudde bukyali bw'otunuulira takisi ng'ogyekengedde okuva ku lw'Entebbe oba ku lw'Emasaka ng'ogiraba bagirimu tobategeera saa 2 za kiro obe mu kitundu 11 tolinnya nkwegayiridde sigala w'okolaki w'oli era bw'obanga ekyo ekintu tosobola kukikola mu nkola efaanana bw'etyo banaye weetegeke bassebo ne banyabo tuyingidde ennaku enkulu muwulira bbaasi zaabuyikidde mu bbomu bino bakoze batya bw'oba ogenda mu kyalo ensabo yo gitegeke bulungi ate ne bw'otagenda mu kyalo olunaku olukulu lubaawo baleeta mobile money tulawo oli muleke kwenjeera emmotoka zituuse 7,000 n'ekyokulya tokirina kugamba ngenda kulya lunaku lukulu na maama wange gwe walukuza bassebo tulawo oli omukadde muweereze omukyere muweereze ettooke muweereze ennyama oba mugandawo sindika ku mobile money abantu bafune tulawo litogenda mu kanyigo badreva muvuga emmotoka ne muvuga endiima ku luguudo olwaffe olw'Emasaka olw'Ejjinja nga mulinga olunaku olutagenda kutuuka mbeegayiridde bassebo ne banyabo mutuule mu bifo byammwe gye muli mu byalo mujja kgendayo mu kaseera ak'entambula eya bulijjo bannayuganda tulina okukula mukyuke tubeera ne bannaffe ab'e Bulaaya tugenze e Bulaaya amakyaki e Bulaaya gatunda mwenge amakyaki e Bulaaya gafuuka supamaketi bw'oddaawo weerowoozaako nnyonnyonnyo ng'olowooza nti ogenda kusaba sapulo ojambadde ekomeeno kumbe ogenda kufuna ebizibu by'otagenda kutegeera ffe tulina okubabuulira kubanga ffe tulabyeko tutambuddeko muli bajjajja b'abaana tuli bajjajja b'abaana tulabye ebintu bingi naye ogenda kusanga nga n'entambula tezirina we ziyita ng'omuntu okutwala bomu mu paaka okusaanyawo abantu agenda kusaanyawo naawe w'Emityana mbu wabadde oyenjeera nnaku nkulu tuyise mu covid lwaki timukula embeera gye tuyiseemu lwaki obwongo bw'abaddugavu timweyongerako kyova olaba nga mbakoowola ne bagamba banaye mudde mu buwangwa bwammwe omuntu wabeera n'obuwangwa bwe alowooza omuntu bw'aba n'obuwangwa bwe ategeera nabagamba luli nti without culture there is no development buli w'obeera ng'olina obuwangwa bwo omuti ogwo bw'ogusigula n'ogujja mu buwangwa bwagwo gukala engege bw'ogijja mu buwangwa bwayo efa naye naawe bw'ogwa mu nnyanja obutali buwangwa bwo bagenze kuziika bassebo ne banya buli kintu kirina okubeera mu buwangwa bwakyo omuti bw'ogujja mu buwangwa bwakyo lufuuka lukwera lukala kati naawe wava mu buwangwa bwe wafuuka luku wakala oba wafuuka engege yava mu nnyanja oli mufu ali ku nsi atambula kyova olaba ng'obonaabona kale nno bw'oŋambye okunnyonnyola ku gavumenti naye nga gavumenti namwe mukkirize mubuulirire abantu bammwe ebitongole mubizzeemu abantu buli muntu akwate sekita yaabwe kubanga navudde wano nempulira abantu abali enguzi basaba ne banyaba abantu abali enguzi mu Uganda eno bangi abantu abajja nga banyigiriza bannaabwe bangi naye nawuliddeko nga baga nti bakwateko ku by'obugagga by'abantu Jumbo oyo yalina byabugagga ky'okubeera Ssaabakabona gundi oli yalina byabugagga ky'okubeera Ssaabasumba ono okubeera memba wa palamenti yalina byabugagga kino bagamba nedda
ffe twekolera ddiiru zaffe ffe tulina amataka g'abakitaffe tutunda tulina amasomero gaabo tulina emirimu emirala wadde tuli bamemba ba paalamenti naye era omuli w'enguzi tabula wabula wadde olidde enguzi gikozesa ebyo byeteekwa okukola muyambe abantu muyambe bannayuganda gavumenti ebintu ebyetaaga okukolera bannayuganda bitono nnyo ebyo bye muba mukola tutambule bulungi mu ggwanga lyaffe nange engabo olaba nti engabo ngirumiza mannyo okulabika nga nnuŋŋamya obuwangwa n'ennono n'okukwata sekita y'obuwangwa n'ennono okutegeeza abasawo b'ekinansi okukola ebyo bye bateeka okukola era okugamba nga tuyamba abalwadde baffe nga tubayambira mu nnono muwuzi ne mu lukoba. Okusinziira ku kigambo ky'oyogedde nsinga nnyo okupiikinga ekigambo nti buli omu asinzire mu sekita ye atereeze eggwanga. Kigambo kya kutereeza kigambo kiwa ssuubi. Wajja osuubira Uganda eno nga buli omu akutte sekita y'obulungi n'agitambuza? Uganda eno y'ensi empya, yensi ekyalina obuwangwa bwayo, yensi ekyalina ettaka eddungi, yensi ekyalinamu emigga egikulukuta, yensi ekyalina ennyanja yaayo, yensi ebadde ekyatambulirako ku traditional oba ku kalica. Kakati buli muntu wakwata sekita ye buli omu n'alema okuyingirira mu ya munne. Memba wa paalamenti n'alambula ekitundu ekyo kye bamuteekamu, owa poliisi n'aweebwa amaanyi mu kitundu ekyo mwe bamutadde. Naye Ssebukanka kosanga wa poliisi nga ye DPC ne wajjawo ne wakayinja ye kayinja kobolo naye ng'ava eri ewaffe Manga n'alagira DPC n'asooka n'afuna ne information egenda okujja ku poliisi nga DPC tannagifuna. Kakati omuntu oyo yaggwamu amaanyi wamuwa ekifo n'omufuula kifaananyi. Ekyewuunyisa waliwo n'abaaliwo emabega awo nga bambala obutishaati bwa crime prevention naye nga bamaanyi nnyo okusinga omupoliisi oli aludde mu kifo ebbanga. Mazima wabula olw'okuba nga taliiko linnya. Kale nno nze kye mbagamba nti osanga owa bodaboda emukono naye ng'ate alagira memba wa paalamenti naye nga wa bodaboda naye nga oda zaalina zisinga ne mmeeya w'ekibuga. Kakati ebintu ebyo bimalamu abantu bowadde sekita amaanyi. Era nze bwe nawa bakabona bange obukulembeze bw'amadisitulikiti olw'amagombolola obw'amasinzizo monetary nga sikola kintu kyonna nga sibuziza kabona oyo, sikola kintu kyonna nga sibuziza mukulembeze oyo. Saba abakulembeze abo waggulu muwe abakulembeze abo wansi amaanyi. Kankaka kankubuulire nabaddeko mu mpatta eyo nabadde ngenze kulaba abaana waliyo abaana b'ennyamba empatta eyo naye empatta Gombolola eri wano Mukono district naye okimanyi nti nasanzeyo abasajja abaasima omusenyu ne gukka wansi ne guyiwa n'ebizimbe by'essomero naye nga teri yayinza kubiraga wadde ku TV naye nga bannannyini musenyu bakulembeze mu gavumenti eno nga n'ab'Egombolola Egombolola y'empatta teriiko kagaali teriko wadde ka boda akagaali kamanyi ga kifuba Gombolola chief kayinza okuvuga okuva ku kyalo ekirala agende ku kirala agonjole ensonga endala tikaliyo era n'entuukayo okimanyi nti amagombolola mu Uganda gayina biiru ya miliyoni 3 zokka ze gasobola okwafoodinga emiliyoni 2-3 kakati ku saawa naye Gombolola tesobola kukola contract ya bukadde 2 tesobola kukola contract ya bukadde 5 kakati amakubo gonna gafudde mu kyalo kati amagombolola wegali tigayina makulu basebo ne banyabo nze ndi musawo wa Kinansi agoberera ate ndi musawo wa Kinansi ayagala ensi yange kati yagala Gombolola chifu akola atya nga tomuwadde powers oyagala gundi chairman Sisiri akola atya nga wamujjako obuyinza bwonna ati wali yadde facilitation yenna ku district buli katenda konna kanayita ku Gombolola bikaba kaweza miliyoni 3 ina kazayo ku district ne bakabidinga kakati ate bomba eyeddagala efuyira omuddo gye bawo omulimi seri wansi egula emitwalo 12 mu dduuka oba emitwalo 6 kakati ate gye baleetanga yakugaba ya gavumenti bagireetera ku mitwalo 25 eweebuuza ng'ate terina quality yonna kakati gwe weebuuza bwe mba mwagala twagala ensi yaffe era twogere ku gavumenti yaffe ey'enkya tunaajogerako nga buli muntu takutte sekita ye kitegeeza nti mwabali mu sekita president mumuyambyeko mwabagezezaako okwagala omuyambako ate bana batamuyamba bamukuba kakati nsaba nti bwe tunaakwata sekita yaffe
ebbombe y'emitwalo 6 tujja kusigala tugiguze 6 olwokuba gavumenti erwawo okusasula ey'emitwalo 6 tukale katujongere mu 7 etuuke ku muntu waffe naye n'osanga nga baleese pikipiki ezo zonna ze bagabye ku madisitulikiti nga bajaji bokisa efulumira ku miliyoni 15 eyo bajaji bokisa gye bawaddeyo naye ng'ateegula nnya kitundu oba miliyoni nnya kitundu ne bwe baba gikuwoze tesukka 7 kakati nefuluma nga yagaba ne bagamba ate sente za gavumenti kakati gavumenti yani gavumenti yenze naawe n'osanga waliwo pikipiki zino ze baleese nnene za miliyoni 25 ne mu byalo eyo tezisobola kutambula naye nga bw'ogendewo omuyindi egula miliyoni 9 naye efulumidde ku miliyoni 25 kakati mwe mulowooza bannayuganda timulaba nti nno ffe twebba timulaba nti ebintu byonna ffe tubikola eggwanga lyaffe nga buli muntu akutte sekita ye buli omu n'ayagala eggwanga lye ow'obuwangwa n'ennono n'enzira eno ow'omu ofiisi n'adda mu ofiisi eggwanga lyaffe lino ndiraba maaso mu myaka 15 mu maaso Uganda ejja kuba esinga ku Dubai singa tutandikira wano buli muntu n'akwata ki sekita ye kubanga ebintu byonna mu Uganda bikyaliwo mu myaka 10 maaso ojja kwesanga eri ku mutindo omanyi kanga kensi bw'eba ekula eyina kukuza bwongo bw'abantu mazima kakati obwongo bw'Abannayuganda buli waggulu naye ekibuleetedde okuba waggulu bubbi buli waggulu mu bubbi buli waggulu mu bufere buli waggulu mu buyaaye kakati bw'obyuludinga eggwanga bwerityo emyaka 15 maaso oba tokyasobola likulembera kubanga buli omu aba ayagala kunyapula kankaka ne bw'otuma omwana w'ekibiriiti ku dduuka nga kya nusu 15 bw'oba omuwadde 2 era awaakiri alamuza kigule 10 era akoleko enjawulo ey'olwataano kyokka nga mwana wa P3 oba wa P2 kati omwana oyo bw'omuzimbira mu nfunira wa kankaka bw'oyita wano omuntu olwaleero okujjako gwe gwentula naawe ogono gwentula naye woyita omuntu olwaleero mbadde nina amawulire nno wano tubadde tuzimba ennyumba ya Ssewamala Musoke twali badde tutegeeza abantu nti n'abo buwangwa neno tukola jjajja oyinawo meka mpulira naye nze gavumenti erina wadde 10 kyempa Bannayuganda tebalina wadde sente ze bampa sirina wadde facilitation wadde ndi Ssaabakabona oyinza okutunulira Ssaabasumba nga Museveni amuwadde emmotoka n'otunuulira Mufuti nga Museveni amuwadde emmotoka zangu ogenda ye juzi twali awo ng'akutte emmotoka 12 okuva kwa Muzaata n'aziweereza ekibuli mukono gutya naye ffe ab'obuwangwa n'ennono President Museveni wa Uganda mwali mutuwadde ki olaba mutuyita Witchcraft Act tuli balogo mwatadde netteeka mu palamenti nti nze jjumba okujjanjaba omuntu oba omusawo yenna ow'ekinansi ng'aweza omwana aweza emyaka 14 ne bamusanga mu ssabo ssebo omusango gwe bakusiba treason era etteeka mwe riri mu palamenti era gwe okusanga ng'olina omwana omuto myaka 3 kakati bassebo ne banyabo bwe muba mwe mulwanyisa obuwangwa bwaffe era nga mugamba nti omusawo w'ekinansi bw'omutwalira omuntu nga mulwadde n'afiira ewuwe guba musango kati ffe betujjanjaba tusooka pakebererawa mbadde ngamba nti betujjanjaba baleeta balwadde kwegamba n'olaba nga gavumenti mututaddeko agantu agatunyigiriza timwagala kuwulira buwangwa na nnono bonna nga buvaayo timwagala kuwulira kintu kyonna kikwatagana ku buwangwa na nnono omusawo w'ekinansi bw'omusanga ewuwe yasaddaase kati n'omutemu yennyini ayagala okutta omuntu tunuulira pasita eyava wanaagenda ejjinja bwe yatuuka ejjinja n'akola ebintu byonna nga bwe yabikola n'apangisa galagi y'omuntu n'ebeera church n'atuga omwana naganze namwegwira mu bulago ne mutuga era mu mutwe naguziikaawo ekiwuduwudu nakiteeka wano naye naviira mu kkanisa eri Nansana era omusumba ali e Nansana ye yansindika eno ekyo toyinza nakuwulira amawulire nga muzzeemu okiwandikako tojja kuddamu kuwulira enanga ng'addamu kyogerako abasumba bassa abantu bameka amadiini gassa abantu bameka naye buli wosanga bamuggyemu olulimi oyo musawo wa kinansi buli wosanga bamuggyeko akasolo oyo musawo wa kinansi bassebo ne banyabo ne tukolera mu ggwanga ery'okutiisatiisa kati ab'emityana RDC w'emityana kati ataddewo enkola ali mu kusolooza abasawo ba kinansi abasoloozamu musolo Kulisimasi bassebo ne banyabo fe abasawo b'ekinansi mu Uganda situwa musolo ekyo kyenjagala mumanye tituwa musolo obwo mba mwagala tuwa musolo
twagala okulaba omusolo oguva mu church twagala okulaba omusolo oguva mu ekereziya twagala okulaba omusolo oguva mu muzikiti basebo ne banyabo gano masinzizo mpulira kakati ku masinzi ago bwe kuba kuliko amalwaliro gali traditional omusawo w'ekinansi gw'otayamba gw'otawaayo sekita yonna gw'otawaayo kantu konna ogenda kumuggyako omusolo ogenda gumuggyako otya era omusolo tugenda gusolooza tutya kati osanze eyerwengo batandise okusolooza abasawo b'ekinansi nga babajjako omusolo Masaka batandise okusolooza naye ng'ebintu bino nga gavumenti tebimanyi bwe muba mutusolooleza mu tteeka ki kubanga gwosolooza oba wamukkiriza okubeerawo naye gwosolooza omuyise teeka limufuga lya 5 Witchcraft Act kati lyokola ogamba toyagala musawo wa kinansi yenna abeere na muntu akawansi wa myaka 14 kati muzzukulu wange bw'alwaza omwana wa myezi 3 wa lunaku lumu omwana bamuzadde tatuuse wakubikka omukazi agenda kuzaala azze kumulongoosa akukooye nina okumujjanjaba amagumba gano amenye bulungi azaale nga gwoŋŋamba ndi sitaani bassebo ne bannyabo bannayuganda mutteemu ku magezi saagala okusoma kubafuukira ate naye charity begins at home mugatte empisa ez'awaka mugatte okuva ewaka gye mwava okusoma kwammwe kubeereko okw'amagezi kubagase naye otunulira ebintu byonna bye mujja mukola nga abakulembeze ng'olabira ddala muli off topic mukayanira miliyoni 2 kugenda mu palamenti sabo kankaka nze lwakuba ndi Ssaabakabona naye nsobola okwogera ku byobufuzi kuba teri kiri mu ggwanga lino nga sikikola ki nga sikimanyi kati gwe towulidde oyo omusumba yasaze omwana tobawulira kati mu palamenti bagenda kuvaayo leero nga baga mutongeze ku musaala sente ze mutuwa tizitumala bassebo ne banyaba ebintu ebyokwogerako ebintu ebyokuteesaako weebiri buli omu akwata sekita ye era mutulaba nga titwasoma mutulaba nga situlina gye tuli naye bassebo ne banyabo tusobola okutwala eggwanga lyaffe maaso nga tukwataganidde waki njagala okubuuza Ssaabakabona abantu bagamba abasamize tebaasoma temwasoma temwakola ki eno waliyo ekitundu kye bayita obutende ekivunulwa nti wayinza okubaayo engeri gye mutendekamu n'okubangula oyo agenda okwenyigira mu buwangwa n'ennono n'obujjanjabi olwo ekitundu ekyo mukikola mutya musobole okufuna abantu abatuufu mu kukola emirimu gy'obuwangwa ekitundu ekyo mu kukikola omuntu tusooka ne tumuyisa ne tumumalamu obukko ne tumumalamu obusobe ne tumumalamu naddiro ne tumumalamu okusuulagana ne tukoowoola omuzimu gw'abajjajjaabe ogwo ogumulinnyako kati nga nze ntulwako omusajja omukulu Kaasamitala Ssegawa kakati Kaasamitala oyo bw'amala okuntulako Kaasamitala aba yalina emisambwa nga yalina ejjembe eryalubowa nga bwe ndikongojja nga yalina ejjembe eryakalondoozi nga yalina omusambwa gwa ddungu nga yalina omusambwa gwa kiwanuka yalina omusambwa gwa mukasa era nga yatulwako Ssewamala kati jjajja wange oyo olw'okuba yali mukadde ebbanga eryo kakati ajja amanye ennono nga bw'owulira bwe njogera ebintu ebyedde ebyaliwo bwe ntandika okwogera ne bagamba ayogera nnyo kubanga ndiko amaanyi agaki ag'enjawulo naye ng'amaanyi ag'enjawulo tegeetaaga kubuzaabuza muntu ndiko obujjajja obwo obujjajja bunnondolo okuva emabega gy'enkola ki gyenva kakati omuntu oyo bwe tumala omutuuza lubale n'ateekebwateekebwa bulungi kati omwana oyo n'ayita mu ttendekero nga bw'olaba abaana bojja bw'obasanga wano n'atendekebwa abantu babaaniriza bwe bati bw'olinnya ku kyoto okola bw'oti bw'oyita mu muliro okufuna kino abantu babatuuza bwe bati bino bye wayiga ebyokusiba balansi waffe mu bujjajja tibikola bw'ojjanga okoze bw'oti ffe tukola bwe tuti amagoye si ddagala ekkumba ly'omuntu tiririna kye likola ku muntu omusaayi gw'omuntu bakulimba nti oliwa omuntu okubeera ow'amaanyi asaddaaka abantu njagala ontunuulire Ssaabakabona bwe nfaanana n'abantu bentuula nabo bukyanga ntandika kuyigiriza olinawo wali ondabiddeko ekitundu ky'omuntu olinawo wali ondabiddeko ku malaalo olinawo wali ondabiddeko ng'omuntu afudde nkutuma nti genda osimba eddagala wano ku muntu bw'ati ebyo tibikola kati obutende obwo bw'amala obuyitamu tumuzaayo ku kika kye ne tumuzimbira ennyumba ng'eyo ey'abajjajja nga tusinziira ku muzimu gwa jjajjaawe bwe
tumala okumuzimbira ennyumba ey'abajjajja ne tumutuuza n'ekika kye kubanga aba yatuula lubaale n'amwawulamu. Puroguramu y'obutende nayo puroguramu nnene setusobola kujogera lunaku lumu naye omuntu tumuyisa mu process era process eyo ettendekero eri ekitono ennyo asobola olimalamu emyaka 7 oba 5 oba 6 ng'ayita mu kusoma n'okubangulwa. Omuntu bamulagula bwe bati n'omuwa omweso kabaka bulamu tumukola bwe tuti sewamala tumukola bwe tuti kakati bano abantu abajjajja tuli lukwakwayo najja nakubuuzaako jjajja ndagulamu n'omuwa akalagala ye abalowooza nti bikomaawo naye bassebo ne banyabo abantu abayise mu ttendekero naddala kati ngaabo bazzukulu bawamala abantu abasamidde bajjajja b'abaana weesanga nga waliyo omusamize afaanana nga bwakola ki nga bwalina okufaanana oba nkanga kabukyanga tutuula ku TMO oba ku SK7 media omuntu tayinza kutuula n'agamba nti ebbanga lyetumaze nga tukola puroguramu zino Jumba ono alabika n'obusamize simusamize. Sikiwa nti omuntu ayinza okyogera omuntu ayinza okuddawo naga nti Jumba n'obusamize simusamize Jumba alabika munnabyafuzi era omuntu bwe munnyonnyola ne mugamba nti nasoma kye bayita philosophy omuntu ayinza okumpakanya era omuntu bwe nkugamba nti ŋŋwanidde okutuula ku lukiiko lwa interreligious council ne faza oba ne bishop oyinza okumpakanya ng'olaba tetukompetinga titwenkanankana buli omu mu sekita ye mutendeke ekimala ate mu ngeri y'obukulembeze nze ndabanga ggwe ow'abantu abali mu buwangwa alina ebisoomoozo ebiki ebingi kuba ebintu byolina okwapurutinga mu sekita eno first of all kambi kutunuzeemu mindset change okukyusa abantu engeri gye balabamu ekifaananyi ky'obuwangwa. Gwe musamize asoose okwambala essuuti y'akakadde omusamize gwe nsoose okulaba ng'emmotoka gy'ovuga eba nnyonjo jjajja w'abaana gwe ndabye nga taddugala mannyo ekigere akiyonja kati mindset y'abiri gwe n'okutuula ku interreligious council kikuwa omulimu omunene nnyo kuba sekita yo abagirwana bangi abatagitegeera bangi n'ebiseera by'omu maaso aboonoonyi baadde babisimiddeko eki okitegeera kale nno ekitundu ky'obukulembeze ekyo okyogeddeko era nga ndowooza nti ensomesa gy'osomesa njagala abantu ba appreciating bategeere nti obuwangwa n'ennono n'eddiini y'obuwangwa n'ennono weeri etambula ate erina abagoberezi bangi nze lwakuba sitera kulaga abantu mikolo naye singa mbalaga emikolo gye mbeerako n'ababeerayo mazima ddala ekintu ekyo kyetaagisa. Kaakati njagala okutwala mu kitundu kino abantu bannayuganda abasinga nja kuleetera akagera akagamba nti amaaso g'omuganda gabeera mu ngalo. Njagala oyituyise mu bintu by'otaddewo ng'omukulembeze okusobola okutereeza ekifaananyi n'omulimo gw'obujjanjabi bw'obujjajja saako ekifaananyi ky'obuwangwa n'ennono bwenga ggwe Ssaabakabona. Bassebo ne banyabo neyanzeege ssebo eri ntera okulya bakuyita mu moderator ssebo neyanzeege bassebo ne banyabo nga omulimo gwe tutaddewo ffe ab'obuwangwa n'ennono oba nze Jumba Lubo waligaweesa wansi w'obukulembeze bwange enzikiriza eno twagisanga wabi naye twakwata enzikiriza eno ne tugirigisitalinga mu mateeka agafuga enzikiriza zonna ze mulaba mu Uganda. Bwe mba mumanyi enfuga y'obusiraamu gye butambulamu nange bwe nakola enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Bwe mba mumanyi obukatoliki buyimirirawo butya nange bwe nakola enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Bwe mba mumanyi obusiraamu buyimirirawo butya twawandiisa enzikiriza eno mu kitongole ekiwandiisa enzikiriza era ne tubeera nga tuli mu mateeka. Baatusaba ebintu bino ekitabo ekisinzibwamu Kanka Kawakiraba bulungi ekitabo Muzaawula ne kiwandiikibwa ne kiteekebwa mu gazeti ne kiteekebwa ku copyright ne kitwalibwayo era mu ofisi ya president mwekiri mu ofisi ya Ssaabasajja Kabaka mwekiri mu ofisi ya Kyabazinga mwekiri mu ofisi ya baminister mwekiri mu ofisi ya ministry of culture mwekiri mu ofisi za ma district mwekiri era tuproposinga ekitabo ekyo
okukitwala wa chief justice kigende mu makoti ga Uganda yonna baleko tulayize nga tuwanika emikono mu makoti nga tuwanika omukono oba nga tuwanika omulamula okuba nti nno oba nga batuwanisa bayibuli kubanga ffe ekitabo kyaffe tukina ekyenzikiriza y'obuwangwa n'ennono era tutadde enzikiriza eno mu kompyuta ya Uganda bw'ogenda okuwandiisa endagamuntu yenze Jumba Lubo waligawesa siriko linnya lya ddiini endagamuntu bakubuza osoma ddiini kino oddamu nti buwangwa na nnono oba tondizi mu face enzikiriza y'obuwangwa naki n'ennono ogwo omulimu tugukoze buli wofisi wotuuka era tusobola okuyimirira ne tubuulira enjiri ne tusomesa tuziika abantu nga tubaziika mu buwangwa n'ennono tukola graduation party nga tugikola mu buwangwa n'ennono tukola embaga ne tugattibwa empeta era yange mugiraba ya kyenvu ya Sewamala Musoke era nagattibwa ne Sengakula Nnama mu buwangwa n'ennono tuzimbye amasinzizo era kati tuteekateeka okuzimba essinzizo eddene lye tutandika mu mwezi ogwokusatu erigenda okubeera mu Kampala tugezaako okununula ebifo by'obujjajja oba ebyobuwangwa n'ennono nga bwolaba olwazimirinze bwolaba olusozi Walusi era twongera okukubira abantu omulanga okutuwa ssente okuyita gavumenti okutuyambako okulabika nti ebifo byaffe ebyobuwangwa n'ennono biddira bannannyini byo tuyinza kuddira nti oyo ye kalicha ofiisa nga mulokole kati kalicha abagimanyi era mbasaba nti abantu bonna kaabe minisita wa kalicha mulonda abo abobuwangwa n'ennono noonya omukazi alina essabo nga Rebeka Kadaga noonya omusajja alina essabo nga Katolu Bwama noonya omusajja alina essabo nga Tamale Mirundi noonya omusajja amanyi obuwangwa n'ennono ali mu nzikiriza eno omuwe ministry gyakola ki yategeerera ddala ekyo gavumenti mukitunuulire nti buli kubanga ku disitulikiti kuliko ministry ya culture buli owali culture teekawo omuntu amanyi ekyo tulina bafaaza abakulira ebyo kati katugeze nga Faaza Lukodo mwamulaba naye bassebo ne banyabo ekifo ekyo kiba kyetaagako n'omuntu ow'obuwangwa n'ennono lwaki ow'enzikiza y'obuwangwa n'ennono nkireeta n'enkiisa ku mukutu guno nsonga ziri bbiri bassebo ne banyabo abasawo b'ekinansi tebajja tuwulira abalala bakola eggulumo nga bajja bakola ebintu tebajja tuwulira naye bwe mumala otuwa ebifo ebinene nze timumpanze ndi Ssaabakabona sisobola kubeera memba wa palamenti ndi munnaddiini sisobola kugenda kubeera minisita bassebo ne banyabo nze ndi Ssaabakabona naye bwe muyita mu kitongole kyaffe ne mugaa nti mutuwe omuntu bwe tugenda okukola bwetu okutambula naye tusobola okutereeza gwe mutunuddemu mulaba nti ensonga z'obuwangwa tagereesa azitegeerera ddala kubanga kati bayinza obbawa nti owa poliisi n'omuntu wa bulijjo si bwe kiri kituufu kati tuli mu Buganda region kati ne bateekawo wa poliisi n'omuntu wa bulijjo bamukono lwaki oleeta omudaama atamanyi Luganda ng'atotegedde abantu abali mukono baki community liaison officer akwasaganya community ne police ate noleeta okero Uganda tamanyi na kubuuza olyotya gwe tolaba nti gwe bateekawo okulonda oba mulwadde wa bwongo kituufu nti ebifo ebimu byetaaga abantu nga beebo bw'osanga omuntu ng'ayogerera ekintu abeere ng'akikola ki ng'akimanyi sebo ekyo tukikoze kyetukoze tuzimbye amasinzizo era mwalabye essinzizo ly'ennyumba eya Sewamala Musoke tuteeseteese ebifo okubiyigiriza abantu okubeera obuyonjo tutaddewo obukulembeze ne Sengakula Nnama era ng'ennaku z'omwezi 7 tugenda kubeera ggulu nga 7 omwezi ogwokubiri Sengakula Nnama ajja kuba aweza emyaka 3 mu bukulembeze tugenda kuliza ggulu naye tutaddewo bana abaana bafuna embuto nga tebanneetuuka tugenda kusooka kulambula malwaliro tulambula abaana bana bafuna embuto nga tebanneetuuka tuyambeko community tugenda kusomesa ekisaddaaka abantu nga tuyamba ku baalubino nga bwe walaba luli nga tuli mu Mr. Ability and Mrs. Ability kale nno mu mbeera efaanana bwetu ebyo byonna tubikoze ku mukono kanka kachino nchogera nga ntadda amaso mu kamera nze sina sente ya gavumenti anti kyembadde njagala okubuuza ti ebintu ebyo byonna bye mukola facilitation mugijjawa titulina
era gye tulajanira nti bannaye gye muli ekitongole kyonna omuntu yenna gyali kati tulakinga facilitation okutereza obuwangwa naki nennono tugezaako okusinkana ab'Emmengo tibatukkiriza kubanga buli kitongole kirina enkola yakyo tugezaako okusinkana bagavumenti eyawakati tibatukkiriza sijja gamba nti enkokola nnyingi kubanga kanka kabuze wano nsanze n'abalwadde lwaki mbaleseewo njogerere ku puroguramu eno sinze nkuwa amafuta sinze nkuwa entambula lwaki nzija nange ntuuse eddoboozi kakati basebo ne banyabo sijja gamba nti enkokola nnyingi wabula abakulembeze mwe mutalina magezi mpulira kubanga bw'obeerawo kanka kanze mmanya nti kanka kabw'abazze wano abalwadde bano bajja mulaba bubi kubanga baagala okundaba ne mmanya nti kansooke kanka kagende ndyoke nsembyeyo omulwadde abantu bonna abali mu bukulembeze oba bishopu oba faaza oba seeka oba ani oba pasita bonna bamanyi obuwangwa naki era bapasita bayimirira ne bagamba naye Jumba lwaki ebintu byaffe bitadde mu kamera buli kintu kyonna kye bakuumira emmanju kwegamba obitadde mu kamera basobole okubba abantu era okujja mu kamera wano kinyiiza abasawo b'ekinnansi bangi nnyo mu nkwekula ebyama byabwe kubanga n'omulwadde tiwetaaga muntu kugoberera puroguramu eno ng'ogigoberera nti oyagala kumanya nti oyagala kutegeera ne bw'oba mulokole gigoberere omanye bw'ogenda musaba ogenda kweyisa otya omanye obuwangwa n'ennono buli butya ne bw'oba musiraamu gigoberere buli muntu akwate sekita ye onnyonnyole ku sekita gy'okolaki gy'otegeerera ddala kanka kagwe waŋŋambye nti abakatoliki bafunye Ssaabasumba kitegeeza ngoberera mazima okumanya nti pasita Bugingo yakyaddewo omukyala oba yabadde mu mawulire ennaku zino kinneetaagisa kuba mulokole naye lwakuba Bugingo mukwano gwange kubanga yagaa nti sitaani talokoka naye mwozayozaako okusobola okukola kye yakoze bamwogerako bangi naye ow'amaanyi gwe boogerako ate omuyembe oguliko ebibala gwe gufa enkonyogo ebyo ebintu ebimu pasita Bugingo tobitya oyina gguma era bassebo ne banyabo nange ndi mulwanyi oyo omuntu agezaako okulwanyisa obuwangwa n'ennono okwokya amasabo gaffe okutwogerera nti ffe tutta abantu oyo tujja kufaafaagana oyina kumala kuleeta bwino okutwogerako ate abasiraamu bwe baba bakutte emundu ne beefuula ba Al-Qaeda ne babeera batujju oyo eyagenze n'akola ebintu ebyo yabikoze nga muki nga muntu bwe mbeera w'obuwangwa n'ennono ze Jumba tikinzijako ndi senga kulanama mukyala wange era toyinza kinvunaanira nti ate lwaki yawasa kubanga enzikiriza yaffe tukkiriza okukola ki okuwasa n'abantu bangi bakola ebintu okununula eggwanga lino naye muleke batunuulira nga madiini bassebo ne banyaba amadiini gaatujjira kizibu kyajja weekiri mu Uganda wabula bannaddiini kubakyusa mpola nabo kukwatagana naffe abantu bamanye eddiini bamanye obuwangwa naki n'ennono naye bwe munaatuvuma tujja bavuma bwe munaatugaa nti tukkaanye tujja kutula tukkaanye bwe munaayokya amasabo gaffe tujja kwokya sappule bwe munaayokya ebintu byaffe tujja kwokya bayibuli zammwe kakati buli omu akwate sekita ye ekyo kye ŋŋamba naye kanka kati waliyo munaddiini agenda tulumba tusigale nga tutudde ekyo omuntu takulimba anti aba alumbye tayitiddwa okugenda emagombe wangu nnyo okufa si kizibu naye okulwawo ng'olumizibwa ate ffe tukimanyi nti okufa tteeka n'emizimu egitulinnya ku mutwe gyafa era teriiyo muntu awa kufa kitiibwa nga musawo wa kinnansi kakati bassebo ne bannyabo obuwangwa bwaffe gwe omusawo w'ekinnansi akwatira abakazi mu ssabo tujja kufaafaagana gwe omusawo w'ekinnansi akola ebintu byonna ebitakwatagana tujja kufaafaagana gwe omusawo w'ekinnansi abba abantu n'ofeera abantu tujja kukwatagana ate abantu baffe abasawo abagala kugenda mu basawo b'ekinnansi abalina ebizibu tujja kubayamba kubanga Mukama Katonda ekyo yatukola ki yakituwa njagala okutunuza mu kitundu ekya ng'obukulembeze ekyo kyo kyobaddeko okutunuza mu kitundu eky'obujjanjabi Ssaabakabona edda waliwo ekibayita okusamba ensiko ndowooza kwe kwava ba n'ekigambo kikuba nsiko kaakati ensiko egenze eggwawo emiti gitemwa mukozi kugamba ekibuuzo ekyo kijja kujja wali naye ekyo nakyo kankigatte mu byogenda
muterezeza mutya obujjanjabi buno obw'eddagala ly'okujjanjaba abantu kubanga nayogerako nesinga kulanamu omulundi ogwayita naŋŋamba nti nze gwolaba ntaddewo neki eddwaliro erya habo medicine kubanga jjajja Jjumba empekezero zibatuguza zikapiso munda zibaamu miti nga kyekituufu kati njagala ekigambo ekyo nga bw'okyogedde ekisooka kye tukoze kanga kaffe tuguze amataka eyo ge tusobodde okugulako ne tuteekako eddagala eritakyasobola kulabika lye twetaaga emirandira naye nga tukubiriza ne gavumenti okwongera okutuwa eddagala waliwo Dr. Musisi mukwano gwange ali eyo Ntebe eddwaliro eryo lijjanjaba mitwe Dr. Musisi yanga nti nali njagala abasawo b'ekinnansi bensobola okukwatagana nabo abantu abafaanana gwe Ssaabakabona eddagala lye tukozesa liva mu miti mbawadde ettaka lyange yiika 2 musobole okusimbako eddagala naye Ssabo natambulira Dr. Musisi okumpa ettaka eryo simanyi oba yakyogera emmandu emulinnyeko okiraba kakati tusaba ne tusaba Ssaabasajja Kabaka nti batuweeyo akabira ne bakana abakatonotono tusimbeko emiti gyaffe gye tukolaki gye tukozesa mu bujjanjabi wakati batuweeyo ettaka kubanga gavumenti ya wakati erina obusobozi ne bwetuweeyo ebuwama mu bibira byayo nega nti ezo yiika 5 mugalimeko eddagala tusobole okuba nga tuyina eddagala Isirayiri eddagala erima liki lirime China eddagala balima lirime kale nno bwe tugomye ekyo olw'okuba tukyalina emiti tukyalina ebibira tukyamanyi nze nva Kannabulemu Kannabulemu tulina ekibira bakiyita Lwajja gw'okiyita Malamagambo forest gyenva eyo kaka tugendayo ne tusima emiti enkalati enkikimbo omulira waggulu omusikambuzi omuserula baligotisanja emiti giri eyo akanzironziro emiti akamalama wano lukuula kyewungula emiti gye giri egy'omutawaana ne tusima ne tuleeta ne tukuba era genda ku ddwaliro lyaffe ku Kamukamu Plaza Sengakula Namajjaali ogenda musangayo Kamukamu ogenda kusanga eddagala era twasazeewo n'abasawo b'ekinnansi abatalina ddagala limala mu abasawo b'ekinnansi nga otuuka eyo n'ogula amalagala mugenda mu wino ne babaguza amalagala ga lumundu ne bagatwala ne bagakuba mu kyuma olw'okuba ga kiragala olina kugamba ddagala kati n'abantu baffe abamu abaabo tebamanyi ddagala kati twabateerawo eddwaliro ku Kamukamu erisuubuza abasawo b'ekinnansi eddagala nyina akantu ke njagala okwongeramu awo bw'oyingira akatale konna wabeerayo section etundibwamu ebintu ebikozesebwa mu buwangwa jambo buli katale koyingira ebeerayo omudaala okuliko endeku okuliko effumu kuliko emindi kuliko amagumba kuliko biki ebintu ebyo abantu bana bali mu butale ba bizinensi ba ejenti ba buwangwa na nnono okutwaliza awamu obuwangwa n'ennono buyina sectors nnene buyina ekitongole kinene kanga kano nyinza okubuuza edduuka lya bayibuli mu Kampala awo ne likubula nga litunda bayibuli zokka ndaba gondi ndaba zitundibwa ku luguudo Kampala Road sanga bazikutte simanyi we bazijja naye ogamba mu katale nti kano katale ka bayibuli naye gwe genda ekibuye waliwo n'omusajja bamuyita Kibirige buli kantu konna kogenda omusaba agenda kubana genda mu wino genda emukono buli katale konna konoyingira amakulu eyaguze effumu lino enja yaliza n'alitunda era amafumu gano genda ekato ali mu ggwesezo olaba amafumu ge baweesa buli wotuuka waliwo endeku waliwo ebintu by'obuwangwa n'ennono ekitegeeza ti abakatuliki abasiraamu abalokole be bagula ebintu ebyo era babirina mayumba gaabwe mpulira ongwasa bulungi kubanga abobuwangwa n'ennono balabikanga abatono ate ebitundibwa bingi nnyo ate emidaala tegigwa kitegeeza abantu bagula ate balina ssente abo abantu abatunda ebintu bya kalica kankaka bya bbeyi ebintu by'obuwangwa n'ennono bya bbeyi kale nno nze nendowooza nti abantu abo abatunda ebintu oyinza okukera n'oyingira bizinesi
ne bakuyigiriza endeku ne bakuyigiriza ensaasi ne bakuyigiriza eddagala kati bano abantu abali mu tawuni bagenda abatasobola kwefunira ddagala eryo bagenda ne bagula mazima naye nze kanka kende ku nze erimira ensaasi nze erimira ebiryo byonna mbirina ebintu ebisinga mbyekolera nti eddagala eggule mu katale toyinza kumanya oba liiryo toyinza kumanya lyasalirwa ki mazima kakati kitegeeza ogenda oligulayo oteeka okuba ng'olimanyi oteeka okuba ogenda ng'ekikoola engeri gye kyakulamu n'enfaanana yakyo ogyekakasa ng'ogyekakasa n'omuti ogwo nga bw'ogulumako ogutegeera kubanga waliwo eddagala eriri e Busoga nga tiriri Arua waliwo eddagala eriri mu Arua ng'e Masaka tiririiyo waliwo eddagala eriri eggulu ng'e Kalangala tiririiyo eddagala lyonna eryesese wano ku lukalu tirikola ki kati buli kitundu tulinamu omuntu atuleetera eddagala kubanga bw'oba tomanyi eddagala tosobola kujjanjaba bantu bw'oba tomanyi mikolo gya lubaale tosobola kujjanjaba bantu kale nno sekita eyo ey'abantu abatunda ebyobuwangwa n'ennono gye bali naye oluusi abamu batunda ebiriyo abalala tebaliyo era ojja ogende ku mudaala tolina kyoyinza mubuuza naga nti sikirina okugjako ng'okimanyi awo nawo mmazeewo waliwo ababeera n'emmumbwa omugamba ekigere kinnuma yeeyo ekifuba kinnuma yeeyo nkolola n'omusujja yeemu lugamba waaye yava watonda yennyini kati emmumbwa eno ogiraba ebbumba lino erikwatagana na buli muntu yenna nga kiri kyowulira nti ebbumba simanyi Adamu ebbumba kubanga Adamu tiyakola Adamu tiya omuntu avangako mu bbumba kankaka omuntu ava mu mazzi kituufu singa bbumba singa nawe lye watonyezezaayo okuzaala abalongo kituufu kakati ebbumba lino lirina enkwatagana gye likwatagana n'omuntu mu buwangwa obubereberye kati bw'okwata eddagala erijjanjaba eddalu erijjanjaba omutwe erijjanjaba enseke erijjanjaba ebigalanga kumpi omuntu bw'alwala enseke afuna ekigalanga omuntu bw'afuna ekigalanga afuna okubundula omusaayi kakati eddagala eryo ery'emmumbwa bw'agatta ebikolo byonna n'ateekamu kanaalongo ono nabbuguma kano kanzironziro ebbumba likayamba okukwata omuti ogwo kyova olaba osiraba oti omuti ogwo ne gwesira ne guvaayo neyetabula kakati ogenda okulaba nga bino endwadde 5 ze bamenye ziri mu lubuto ate bwe zituula ku nsigo zireetera amagulu okuzimba amagulu gano bwe gazimba obanga omuntu alwadde ettalo kakati bwe kijja olwala ofuna sukaali kakati kyova olaba nga agimba ng'ewonye endwadde nga 5 kuba obulwadde endwadde emu esobola okuleetera obulwadde 10 bw'oba tiwejjanjabye mangu. Njagala okuba nga tumaliriza ekitundu kino nga nkutunuza mu bantu ab'ebika eby'enjawulo nga tubendabenda okukuba omwaka guno amabega abantu bangi nnyo abafuna obujjanjabi nga bava mu nsi endala ez'ebweru. Oyina obubaka bwonna bw'owa abantu abali emitala w'amayanja? Basebo ne banyaba abantu abali emitala w'amayanja ngamba wadde bubaka nga njogedde nammwe olwaleero nammwe bannayuganda abali mu Uganda mugule ku simu eza smartphone muteekeeko data message eno ebeerayo okumala ebbanga era olwaleero ndowooza nakatandikidde kwogera mbadde sinayogera ku bava Bulaaya naye bayinza n'okunyiiga kubanga basebo abantu abali Uganda be basinga okubeera okumpi be tuli nabo naye be basinga embuto ate be basinga okubeera obubi mazima kanka kana kugamba nti mpala n'omuntu alya sente za mukuba kyeyo basebo ne banyaba mukuba kyeyo kati mbalamusaako mazima era nyongera okubannyonnyola nti ennyumba ya Sewamala yaggwa basebo ne banyaba ennyumba era mugiraba simanyi kanka kabagiraba mugiraba bulungi ennyumba yaggwa mwebale egikolako ne programu yaffe mwagirabye eyakola ekijjulo ekyayingira ennyumba eno basebo ne banyabo nabasuubiza ekijjulo ky'ente 7 ekijjulo ky'ente 7 kigenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 31 nabasuubiza okubayingiza omwaka okubasabira
munkole y'okubakumira ekyoto okubakokola okubasumulula okubalasizaako okubayingiza omwaka nga tubamazemu obuko tubamazemu obusula tubamazemu naddiro okujjanjaba abaana bammwe abalwadde babbammwe abalwadde mmwe abataazaala abakoze ebyokuzaala byonna ne bigaana gwe kasita obanga okyalaba waggulu ng'okyagenda mu nsonga ate bw'oba togenda mu nsonga jankuwa eddagala olabe waggulu kankakaza omukazi nkoma okumuwa omwana nga wa myaka 55 awo netandika okwo 55 naye omukazi nina emyaka 5 mugumu sikyalaba waggulu janguwa eddagala oddemu olabe waggulu ate olulabe waggulu tegeera nti eryo libajji olwo luba lubuto nti omwana yambula nze nagenda onenoonya sente nalwawo okuzaala sente nzifunye naye sifunye mwana nkubira kasimu kange tulabe bwe tugenda okukola oyingira omwaka ogujja ng'oyina ezzadde nazaala abaana bange 7 10 3 naye abaana tebampulira abaana tebagira abaana bali mu lubaala abaana bali mu emizimu abaana bali muli ebulaayo eyo abaana babatawaanya nkubira akasimu tulabe bwe tutereeza abaana omwana wange akenena endusu yakubwa kabaka bulamu omusambwa gimutawaanya ate buli genda gabaŋŋamba lubaale naye sisobola kumulinyisa kujja eyo n'omwana tanzikiriza nkubira akasimu twogere tulabe bwe tujjanjaba omwana wo kubanga omuzadde yenna bw'akula akolerera abaana basebo ne banyawo mu kuyingira omwaka akasaana kajja kubaawo tusaanyewo ebibadde mu mwaka omukadde tudde mu mwaka omupya omuzigo okwongera okuzigula ensi bakusegulire ng'omuzigo bwe gusegulira omuliro tujja kukola wano okuyimba kujja kubaawo essaala egenda kubaawo ekijjulo kigenda kubaawo ekyebibala tuteekemu enniimu obeere nga gw'olimu omukisa tuteekemu omucungwa oddemu okyunga ensonga tuteekemu akatunda baddemu bakutunda obujja mu ofiisi ku mulimu ogwo mu makaago tuteekemu ennaanaasi eriko amaaso oyongere olabibwa amaaso amalungi tuteekemu omuyembe oyongere okufuna obuyambi okuva eri bajjajjaabo okuva eri omusajja omukulu Sewamala Musoke kabaka bulamu kabaka bulamu waali akuddiza obulamu akabisi k'enjoki oddemu owomerere ng'omubisi gw'enjuki tuteekemu entungo tuddemu tutunge ensawo zo tutunge omukisa gwo tutunge omusambwa gwo tuteekemu omuwemba baddemu bakuwembejje mu nsi empya tuteekemu obulo oddemu ofune obulongoofu kanga kabwe nabimalayo banajja mbayingiza omwana bajja bigula babyeterebu agambe eyo sigenda nafunye ekikolo n'eddagala kakati basebo ne banyabo mujje tulabe twewonge eriguludde n'erinnamugereka tubike kabaka bulamu kubanga mbagaye nti ennyumba yawedde era ayimiridde era omukulu mwali kankaka ennyumba ebanja ekintu eki ebanja ttalazo naye abasajja battalazo sebo kankaka kye bankoze nagenza okubaleeta wano nga bansaba $9.5 okukola ttalazo oyo gwolaba neŋŋamba owaayi abantu n'abagamba ki naye omuntu oyinza okubeera eno ga nti anze akakadde kange obukadde obubiri jjajja babuteke ku ttalazo tugenda okuyingira omwaka nga ne ttalazo wa jjajja awedde ennyumba ebulako ttalazo yekka kankaka n'ekisenge ky'omukulu kibulamu ntimbe kakati omuntu ayinza okubeera eyo n'ekirala bwe tumala okuteekamu ttalazo n'emikeeka waliwo emikeeka eminene ng'egyo gye mulaba emisaalo biki osobola okuguweereza noga nti kabaka bulamu kuno kwe baba bafukamira nga basinza temugenda kapeti kapeti nati giŋŋamba badde guyise mukeeka kati kapeti eyo noga nti bwe bafukamirako jjajja nga basinza gwosooka okufuna omukisa kubanga ffe bweweereza ekintu tukiwonga kabaka tukimwanjulira era abantu mufunyemu ekirala ennyumba mutandika ogikozesa omusambwa mutandika okugutuma mwogere bye mwagala omusambwa gukole mufune emirimu mwina okwerwanako omuganda aga nti obwana bw'engogo obukulira mu ssanja katonda n'abukuuma kikwabanga mwongere okwerwanako tubeeko enneeteekateeka gye tweteekateeka nga mwerwanyeko buki bulungi kale nno mu kitundu eky'okuyingira omwaka basabo ne bajja mweteeketeeke tuyingire omwaka okuva 26 27 28 paka 31 tugenda kutandika okuteekateeka abantu bafaabo be tugenda okuyingiza omwaka kino kambeere very specific basebo ne bannyabo oba oli oba toliiwo tusobola okuyingiza omwaka kabaka bulamu mbuyaga
Lubo wambuya gampewo yonna gyoli esobola okusangayo era esobola okukolerako kale nno basebo ne banyabo kyenjagala okubategeeza nti tugenda kubayingiza omwaka mu nkola eyo yennyini kiriza oyingire ku mwaka omupya ng'oguyingira ne Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono biri byonna byonna obigezezzaako biri byonna byonna bikoze okyakadde ogenze mu overnight okoze eki osaze endongo kati ku mulundi guno tofaayo goba otoli wa buwangwa na nnono jangu tuyingire omwaka gwonoonyumiza banno omanyi mwagala kulabako gwonoonyumiza banno nti bwe twayingira omwaka ne Ssaabakabona Jjumba Lubo waligawesa waliwo ki waliwo enjawulo ng'ekintu tuki omanyi Katonda waffe kaakaka mulamu ayogera alabika si oli mbu nga bwe kyali olubereberye bwe kiriba emirembe n'olubera mu mataba ga Nuuwa bwe gaali na kati ge tulimu basebo ne banyabo singa bwe kyali olubereberye wabula Katonda waffe agenda n'embeera ebeeriwo agenda n'enkyukakyuka mazima ku kigambo ekyo bwe nkyongerezaako mba nkoze ensobi kwe nsinzidde okubasaba timuwulirize ebigambo bya Ssaabakabona ku luno bw'obanga gwe naturally wakulu oli muwakanyi teekayo obwesiga ogambe nti bannaye nyingidde emyaka n'abantu bangi mpulidde ebiwenda bingi n'ebirango ebirangibwa nga bwe banaatuyingiza emyaka kuno Ssaabakabona akugamba nti nno jangu oyingireko omwaka ng'omwana w'omuddugavu mu ngeri etali ndeete etali nkoppe ku intaneti naye abamu babeera okunagamba 50 cent yakoze eki nange kyenja okukola omuyimbi abeera egundi yakoze eki nange kyenja okukola n'olwekyo tubasaba nti omwaka guyingirire mu buwangwa n'ennono ogweyambise okulaba enkyukakyuka awo kunaasinzira okugamba nti n'omulala bananyingizanga omwaka ku lwa bonna ababadde baweereza ne Ssaabakabona Tuma